Amannya agange nze Kazibwe Budala nga mmanyikiddwa ng'omugagga omuto. Batuleetayo sipapa omulala kino nkibaddira babaleetayo sipapa omulala era ngenda bo balagaano mbitiibwa yeeyita amanya ge yeeyita mugagga muto ngenda balaga engeri gyakolagana mu gavumenti n'engeri gyayambalamu ebyambalo n'abamukuuma buli kwemutegende bazimba sipapa omupya kati njala yeeyita omugagga omuto ono yamanaginga drones ezisinga obungi eziri mu kuwamba abaana buli kimu ne ku mikolo abeera kati njala balaga ebifaananyi mutegende ye sipapa oli mu mpya gwe batandise okutraininga kazimba sipapa omuto ajja wuuyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo saagala mu Bugambe mbu kisaba temumanyize mbawa information kiki kufula omugagga omuto olina emyaka emeka? Nina emyaka nga 28. Kigeza kikufula omugagga omuto. Ekinfuula omugagga omuto kiyinza okuba nga kyali kirooto kyange nga nnina okukikolerera nkifuuke naye era we kiri nakifuuka wadde nga nasooka kiroota naye kati nakifuuka. Mu bagagga be tulinawo gwe muto. Weebale nnyo nze mutaaliwo. Kwesoko tubulire tulina ebintu bitwali tulaba bitambula ku internet nti bakuleese bagala kudda mu kifo kya sipapa engeri gyatagenda kuva mu mukomera kati bakututeekamu. Ani yabagamba nti tajja kuva mu mukomera? Lwaki ate okusinziira ku bitambula ku internet? Siri mu kifo kya sipapa nze ndi byange nga nze omuntu kola bizinesi zange nakukiiringa kweyagala kulya life yange ng'omuntu. Okola mirimu ki? Ndi business man. Nina business nyingi ze nkwasaganya. Tuweyo nga bbiri? Nga bbiri esooka ndi mu transport. Obanga osobola okulaba emmoroka eziriko ekigambo omugagga omuto ku Ntebe Road kweziri, Masaka Road kweziri, ku Mbale kweziri, ku nguudo ez'enjawulo kweziri emmoroka ezo. Oli mukozi wa motoka? Siri mukozi wa mmoroka. Emmotoka zino zijja zitya okubanga kwozikira okola mirimu ki egyavaamu ezo emmotoka? Ezavaamu emmoroka zize nkola emirimu mingi egy'enjawulo nga we nkunnyonnyodde nina bizinensi nnyingi kati ndi ne mu ngoye nsuubula engoye e China nenzijera nenkwasaganya nosobola okuba nga nsobola okuteekawo bizinensi eno kati wennazinnyonnyola nyinza obutazimalayo. Omuntu omutuufu yandigambye mbuno wasooka kuyiriba. Weebale nnyo. Okay. Ate bino ebigambibwa nti nno waze mu kifo kya sipapa kuba tumanyi sipapa ali mukomera ku kwa bubbi oba ozze mu kifo kya sipapa kitegeeza oli mubbi ye gwe wabirabyeko. Ebyo nabirabako ono ani ng'abyogera simaayerombuga naye byayogera si bituufu. Nze ndi mukozi nga nze omuntu era tewali kyemujjako era muwulire nga nyina kye neenyigiddemu kyonna ekiraga nti ndi mu kifo kya sipapa nze ndi byange ng'omuntu. Lwaki oli tavaayo n'agamba ozze mu kifo kya Brian White mu byonna balonda mu sipapa? Anti kati awo nange simanyi naye ekituufu kati ensi yonna ekimanyi nti omusajja eyo yanjogerako ebintu ebyo ayogera nnyo propaganda. Kitegeera kati bwe buzibu lwaki yeeyogerawo atyo naye nga si bituufu. Olimu engalo? Sirimu ngalo ssebo. Nze ndi musajja mukozi eyeekolera ate buli omu gwamanyi nti oyo buvubuka basinga bamanyi yenzize nkola ne wendi ne gyendaga basinga bandala. Bamugambe olimu omukono gwa gavumenti sente mwozijja okolera gavumenti ate era nga omanyi ebigambo by'abantu kyenaaba ku bannayuganda buli muntu abaako waatuuka oba buli muntu alinamu kasente kakatonotono oba buli muntu gwe balaba ng'akyusiza mu mbeera balowooleza mu gavumenti naye nti gavumenti simbi kukolagana nayo oba buli muntu yalireetaaze okukolagana nayo. Oli mweraliikirivu olw'akavidiyo Kalumbuye ke yatadde? Nsobola okuba omweraliikirivu olw'ensonga yayogeramu ebitali bituufu kati ng'ebyo yagamba nti nze akulira drone eziwamba abantu. Ebyo si bituufu. Mwaka wamba bameka? Ate nga nkugambye si bituufu siina kimmanyi kitegeeza ye ng'omuntu nti wa propaganda yayiye ebigambo bye ebibozi bye n'akola. Kyayinza n'okuba zino ezange zenkozesa taxi n'ate ye ze yakyusa n'agamba nti zezikola ki naye nga buli omu azimanyi kuba zirimu ebikubo bya taxi ne raama kweziri ebigambo siteeka nti omugagga omuto. Oba emisana zikola taxi ekiro ne ziwamba? Eggwanga lyonna lyajjula kamera singa baazirabadde. Oyinza okuba oziggyako ebisibu ng'ate zirina emisolo ssebo buli kimu ekyetaagisibwa okuba ku luguudo. Ennaku zino social media n'amateeka gajja lwaki lumbye tomuteeka mu mateeka according that kuba ogambye oli mweraliikirivu olw'ebintu byeyayogera byakusibako?
ekituufu kaŋŋambe nti ebitalina makulu sibiwa makulu. Omusajja oyo yabyogera wadde byanneeraliikirizamu akatonotono naye saabitwalanga kikulu kuba abasinga bammanyi nkuze bandaba tuba asaabiwa nnyo makulu. Omugagga omuto oli okuteekako allegation ya drone okuwamba abantu ekisinga okwennyamiza bannayuganda ogamba otya nti neki ebitalina makulu tobiwa makulu? Nati yabyogera kuba zaayogera ku bintu bingi azayogera ne ku bantu abamu abanene mu ggwanga muno naye nga si bituufu, abamu n'ababika naye nga si bituufu. Kati twamuvaako ye ng'omuntu talina makulu ye ng'omuntu kubanga yabyogera era saabiwa makulu. Alina waagambira bwe bakuwa abasirikale buli omu akwata emmundu 12 pistol ki otambula n'abakuumi b'amagye bokka. Naye bannaye tukkirize ebintu ebimu tulina okukkiriza nti lino eggwanga lyaffe ffenna ate buli muntu olina obusobozi okuba n'abakuumi. Abasirikale baliwo okukuuma abantu na bintu byabwe. Bano abasirikale baganda baffe bakwano baffe kitegeera batukuuma n'ebintu byaffe kyekyo. Omuntu yalikumye eggwanga ddamba n'akuuma omuntu omuddo we kyogamba nkuumi w'abasirikale mutwalo nze nkuumi w'abasirikale nga 2-3 ate na baganda bange sigamba nti tukuumiko wabula baganda bange mikwano gyange. Okukusa ki ekyo kikukumisa abantu 3? Siina kyenkukusa kyova nkugambye ndi businessman ate nga bizinesi zange ziri open buli omu azimanyi. Olinamu obweraliikirivu? Nalibadde nabo naye sikyabulina kubanga eggwanga lyetulimu ttereevu kati mba neeraliikirira. Kati eggwanga ettereevu abasirikale obaagaza ki? Just byanye njagala nga nze ng'omuntu angeze nga nnyina wendaze nga nsubirawo esobola okubaawo obuvuyo bw'abavubukavubuka abayaayeyaye kuba tebabulamu. Oba olina gwe wakyankalanyanga kyekigagwe singa eri emisango wagiwulira dda obaga omugagga omuto aliwo ati ne waati. Wadomitizeeko ku gundi ku sipapa? Sipapa simumiitingangako wabula ate nange mulaba bulabi naye ng'omuntu ayinza okuba tamumanyi kyekituufu. Ebifaananyi bibiri vaayo nga mwali mubiyitiriza. Twali tumiitinza tekisoboka. Baatugambye bina accounts 72 ate nga zonna zijjudde. Ebyo byonna nga nkugambye nti propaganda bigambo allegations. Obubaka ki bw'owawula obululu? Obubaka bwe naali wadde Lumbuye adde ku mirimu akole kuba kati obudde bwamala nga takola ng'ayogera ku bantu azze ayogera ku bantu ab'ebitiibwa ab'enjawulo naye nga bayogera si bituufu. Nze obubaka bwe naali muwadde Lumbuye fokasinga ku byakukola n'akola kuba byalimu tebiina makulu. Nga tuzzeeko ku sayidi B omuntu ayinza okulowooza wasasudde Lumbuye akwogereko ojje mu mawulire ate gwe simanyi Lumbuye simumanyi nange mulaba bulabi nga mwe mulaba obulabi.